Essula ya 3. Ebigambo bya Aguli mutabani wa Yake ebyalagulwa. Omusajja agamba Isyeri ne Ukali nti mazima nninga ensolo okusinga omuntu yenna, so sirina kutegeera kwa muntu, so siiganga magezi, so sirina kumanya kw'oyo omutukuvu. Ani eyali alinnye mu ggulu n'akka? Ani eyali akuŋŋaanyizza empewo mu bikonde bye? Ani eyali asibye amazzi mu kyambalo kye? Ani eyali anywezezza enkomerero zonna ez'ensi? Erinnya lye y'ani? N'omwana we erinnya lye y'ani? Obanga omanyi. Buli kigambo kya Katonda kikemebwa, aba ngabo eri abo abamwesiga. Toyongeranga ku bigambo bye, aleme okukunenyanga naawe n'olabika ng'omulimba. Nkusabye ebigambo 2, tonnyima nga sinnafa. Jjangawo ebigambo ebitaliimu n'eby'obulimba bibe wala nange. Tompanga bwavu newaakubadde obugagga. Ndiisanga emmere gye neetaaga, nneme okukkutanga n'enkwegaana n'enjogera nti Mukama y'ani, era nnemenga okuba omwavu n'enziba, n'enjogera bubi erinnya lya Katonda wange. Towaayirizanga muddu eri mukama we alemenga okukukolimira naawe n'olowoozebwa ng'ozizza omusango. Waliwo abantu abakolimira kitaabwe so tebasabira nnyaabwe omukisa. Waliwo abantu ababa abalongoofu mu maaso gaabwe bo, era naye tebanaazibwako empitambi yaabwe. Waliwo abantu amaaso gaabwe nga malalambavu, n'ebikowe byabwe bigulumizibwa. Waliwo abantu amannyo gaabwe bitala, n'amasongezo gaabwe bwambe, okulya abaavu okubamalawo ku nsi, n'abeetaaga mu bantu. Ekinoso kirina abawala baakyo 2, aboogera waggulu nti, mpa, mpa. Waliwo ebintu 3 ebitakkuta ennaku zonna, weewaawo 4 ebitayogera nti lekeraawo: amagombe, n'olubuto olugumba, n'ensi etekkuta mazzi, n'omuliro ogutayogera nti lekeraawo. Eriiso erikudaalira kitaawe ne linyooma okugondera nnyina, bannamuŋŋoona ab'omu kiwonvu baliriggyamu n'empungu ziririrya. Waliwo ebigambo 3 eby'ekitalo ebinnema, weewaawo 4 bye simanyi: ekkubo ery'empungu mu bbanga, ekkubo ery'omusota ku lwazi, ekkubo ery'eryato wakati mu nnyanja, n'ekkubo ery'omusajja n'omuwala. Bwe lityo bwe libeera ekkubo ery'omukazi omwenzi, alya n'asangula ku mimwa gye, n'ayogera nti siriiko bubi bwe nkoze. Ensi ekankanira ebigambo 3, era 4 byeteyinza kugumiikiriza. Omuddu bw'aba kabaka, n'omusirusiru bw'akkuta emmere, omukazi omugwagwa bw'afumbirwa, n'omuzaana asikira mugole we. Waliwo ebintu 4 ebitono ku nsi, naye birina amagezi mangi nnyo nnyini. Enkolooto ly'eggwanga eritalina maanyi, naye zeeterekera emmere yaazo mu kyeya. Obumyu buntu bunafu, naye bwezimbira ennyumba zaabwo mu mayinja. Enzige tezirina kabaka, naye zitabaala zonna bibiina bibiina. Omunyago gukwata n'engalo zaagwo, naye gubeera mu mayumba g'abakabaka. Waliwo ebintu 3 ebyesimba obulungi mu kutambula kwabyo, weewaawo 4 ebyesimba obulungi mu kugenda. Empologoma esinga ensolo zonna amaanyi, so tewali gyesegulira yonna. Embwa enjizzi era n'embuzi ennume, ne kabaka atagolokokerwako. Obanga okoze eby'obusirusiru nga weegulumiza, obanga olowoozezza obubi, teekanga omukono gwo ku kamwako, kubanga okusunda amata kuleeta omuzigo, n'okunyigiriza ennyindo kuleeta omusaayi, n'okunyigiriza kw'obusungu bwe kutyo kuleeta oluyombo.